Okay, kale bwe tweyongerayo bannange actually leero kyenjogeddeko ku mpewo tugenda twamuno tutenda akalulu ka 2021 tugenda tenda 2026 kati tulina every simanyi Uganda wano oba is this a good signal or a bad signal olaba abantu abali picking a nomination forms abali okuzaayo you know every type every caliber walabye Major Moses Ali Nange. It is a bad signal. The type of people abalinga abasaaga abalinga abasaagirira obusaag ngavudde ku bakadde twina abasaagira nga bwalaba musajja afaani kapere neda abasaagirira sibanenya betulabanga abasaagirira kyebaliko the activists omanyi kati twina nga bwe nagamba nti twina ekizibu ky'okuba nti wise people are keeping quiet. They don't want to meddle in the dirty politics. The lawyers, the doctors, by international knowledgeable people, bogamba nti omuntu abimanyi. Dirty politics tebagala to meddle. Kakati bano ba activists ababeerayo bwe balaba waggulu nga waliwo vacuum, they come to feel it. Kakati abalala abalimu nga bogamba nti be bali serious baloya ba doctor bavuddeyo ne bagenda mu kulonda okusembyeyo tebayina nnyo impact gye bakoze ku bulamu bw'abantu nti abalikoze impact batyayo abatagikoze ne beesowolayo ne bitugamba bannange oyo watayi yabisoma bimanyi bwe batuuseeyo tebayina kye bakoze ensonga lwaki olaba nti Katolo bw'amajja mu 2016 n'agamba abantu nange mumpendiyeeko kati bagamba ate lwaki tetumuwa kubanga olwedde tusindiseeyo abali serious tebalina kye bakoze so kati bano ba activist bakapere ba statement ya Medad Segona how do people feel about yagambye his land, he's knowledgeable, he's everything, he's the best candidate era yewunya omuntu ayinza obutamuwa kadi statement here giroza coach because in a way because omuntu yewebera profile ye but I'm thinking of a Ugandan who has been here yakutekayo bino bena byogera obiri but what have you brought on the table kati kakati ye statement ye no nyakalulu era mu proper channels and proper qualifications of leadership byonna birina naye operatingira mu gwanga eririna banne bwe bafaanagana nga tebalina kye bakoze kati mwine aba batwalira wamu abamatayi mutuzanyiddeko n'abasaaga bajje basaage kati anyone kati bwajja tewali nnyo kyo kyatugamba kati beba victims of that kyovola bannalukoola bw'obozze tojjira mu kifaananyi ky'abali yadde obali kuba nalukoola be Basseggona naye yeyambula ekitiibwa ky'Abasseggona najja nakkirira mu ovulo n'ayogerera bano abantu bebaagala okuwulira bw'otunula nalukoola ku pepa mulala ne mu reality mulala kati nalukoola alimu ebintu bibiri bw'omuwulira ayogera alembegere olowooza teyasoma bw'omulaba structure ye n'enfaanana olowooza teyasoma bw'atandika okwogera ebintu byayogera n'omanya nti yasoma kakati bali abamatayi bo baasigalawo nga tebeekutuddeemu yasigala ali omuntu omu kati ye asobola okugamba ku pepa nti genuinely bw'onnyima kaadi kuba ekyo akyogera in line with Walukagga kuba Walukagga yayagala kaadi ye era naye tujja kutuukawo mu Busiro kati bw'atunuulira papers ebyaddala bw'otunya papers za Segona tutera ne papers za Walukagga Segona abeera biti naye kati ziri factors z'Abasegona wanu muluddewo kubanga Segona tumutracinze kuviira ddala mu 2011 kuviira ddala wansi eno okuba yabeerako mu Bwakabaka wa Buganda n'aweereza kakati bw'ajja aluddewo nti waweereza mu Bwakabaka n'ojja n'oweereza ekisanja ekisooka mu Busiro n'oweereza ekyokubiri n'oweereza kati oweereza ekyokusatu kati oyagala kyakuna kakati eri narrative gye bavuga ey'abantu abaluddewo gwe yeekukwata yeekutwaliramu kakati ali nojja n'obeera ne
nkiyite ntya ekikusikanga kikuzza emabega ekirala nti banno bwe mwajja bavudde ku ddoboozi lya majority nti mwena bwe muva mu ssuubi lyammwe nga bwe n'abakugaye bonna ne bayingira NUP kakati oyina banno ba Mpuuga ba Bedi Bwanika ba Mabikke eyo na group abalabanga mwenna mwe bamu neeyita mu Nuupu akanaana ne bagenda bakola ekibiina ekyabwe kakati odaga bakkaadi abeera ne gundi bbiri nti oyina Walukagga yewuwo ne bw'omuwa kkaadi agenda kusigala ng'ali very royal eri by'oyagala okisegedde naye mu quality tazitowa naye ng'agenda kubeera royal kakati oyina ne Sseggona oba baagala bomanyi nti bano kadi bagigwana quality wise naye bw'omala okugibawa ogenda kusigala nga tebagenda kufugika oyagala kigwenga gwe what are you looking for owetaaga omuntu agenda okusigala nga ali royo eri ekibiina kikiba kisazeewo you don't need someone alina divided attention mu mbeera yonna nti ayina is royal to mukwano gw'aba DF ogutali musango naye obeera tafugika nti bw'amala okufuna kkaadi ajja kutuukayo abeerenga kagabo ti kagabo wamuwa kkaadi naye nga munda mu ye NRM kati bw'amaliriza kiva ye kyamwanguyira okuyitamu kati omaliza ekyo kyonna ekisanja ky'omuntu asobola okubeerawo bakiyita batya nkigeraageranye kukuvuga 100 n'okuvuga benzi nga togyekakasa oba ekutuusa ku buko kati obeera ne dairema ti benzi ogitwala egenda kuwa ekitiibwa bagee bannange kigogwa wano omusajja yagigiddemu benzi naye ng'oli ku bunkeeka ogamba bwezikira eneeyaka eneetuuka oba okugenda ne 10 naye nga namu bulungi kattebule ejja kuwulira buli kimu nenkuba ne bwetonya esizaayo jaziteekamu nga zikola biki naye wali mu kitiibwa tekijjaayo kati gwovuga ki of course kalebule eri brother katebule eri steady kati bwe tunatuuka wali buntu yagala ne bannaye naye namu n'omuko ati ebyo ebyennamu ojja binnyonnyola luvannyuma bano abalabira ku ngulu abakkuba agamba ate banasanga benzi esise kati bo tebamanyi nti rather ngefunye mechanical issue kati kati kyekizibu kyoba nakyo kati oyina Sseggona because with by observation Sseggona mukwano gw'aba DF era wamulaba alignment ye ne gundo yaliteye mu bino byonna ebibadde bizeewo mu ntalo zonna ezibaddewo abadde nga bagwa sayidi eri beba baagala nti byonna mu bibaddewo babadde nga bagwa sayidi eri kakitegeeza weebali naye bw'otunulira boogenda okuwa kkaadi ewa sayidi y'abaagala oba tunulira bwoti nooga zino 100 zijja kumpulira bulungi naye mu quality wise nga baagala asigala akusinga kati yeddayirema eri awo kati ye akugamba wendi ng'era 10 bwagamba nti benzi wendi bwontunulira nze ntwalika ku buko abaana abato wali yakula abamugamba oli kulo olivuga 10 taliye olivuga benzi kati wendi ndi mulamu naye ng'oli agamba namwawo muntunula biki naye bwe tunaavuga ne tufulumako ku kibuga egenda nedda kati yeddayirema abagaba kkaadi gye bayina kati eyo statement yakozeseddwa nga Walukagga gwe oba okubwa nti gw'oliwo nga 10 lwaki mu kitiibwa tewenkana Sseggona mu mpapula tomwenkana mu bumanyirivu experience tomwenkana mu mirimu mwenna gye mukola
egyoli munnamateeka tumutresinze okuva eri yonna ng'ajja amateeka n'ekibiina kya Nuupu wano ekibadde n'ekiba kibalama yateeka Kagombe wali eri n'amukuba ebibuuzo Kagombe kate baleeta olupiira lw'amazzi abeere ng'anywera ku ttaawo nga kakati tugenda mu paalamenti y'okutaputa amateeka ogenda okumaliriza nga Sseggona asigala ye Benzi naye tomanye kutuusa 231 nga ekyakuvuga oba mugenda vugako emyaka egumu mutandika osika omuguwa omugamba va kakiiko kano dde ku kano nti nze sijja kavaako genda mwogerebwe muti nti nze neetegeerera sijja kubyogerayo nesiri mwana muto mwakayingira byabufuzi kati yeddayirema eriwo mu ngaba ya kaadi naddala mu Mityana omubaka omukyala ne naawo weewalala ne wali ddayirema eyo abasigadde bagenze gundi yagenze ow'Entebbe yagenze n'oli omubaka omukyala ow'e Masaka Ambwate Kamwa yagenze n'omukyala ow'e Masaka Kakande yagenze Abedi Bwanika yagenze ne Mpuga yagenze bani abalala bagendeddeko baka bagenze so kakati yeddayirema eriwo nti banne basigala naye nga basigadde naye nga buli abatunulira agamba kyobola ba video ezitambula eza Sseggona n'abano lero baagala agenze okupapula naye amawulire gamuliko omulaba nga naye yennyini waali tali comfortable waali naye omulaba tali comfortable backlash ejjira mu kumulabako giraba comment section engeri gyebeeramu Sseggona wamulaba oba yali agenze ddi ku Nuupu awo ng'obalaba omuntu alika goba strippies naked waliwo akasonyisonyi soka nange obufuzi ali politics yenna bw'oba oyamba oyogera ki ku mbeera ya nabadde ndaba nasooka laba posta ya AI Speaker Parliament Honorable Rebecca Kadaga nendaba post nendaba honorable mu bifaananyi ebiri latest and I was like isn't she tired ate nawe ku meja General Moses Ali akomawo era yagenze bwati empapula yazifunidde mu mmotoka amaanyi taine maanyi mukamawo Balamu yagambye wakumufiira kakagambye agenda okukanoonya n'omwana Balamu ensi eri mujjukira nga we tujjukira chicken so wawo mutati nedda munaye ate awo okoze wetonde ne Balamu tuli mujjukira sijja ne Balamu tuli so yo minister tewali buzibu temugambyeko nti si oliddewo ngamba nti si oba empusa eyo nagenza ogirabanga mumaze ogamba ku makya family oba whoever feeds its on General Moses Ali muleke genda ofa enjala oba gwe jangu mu kifo kye ne driver we aseseza yali wali no problem. Do you know what? Does he know what was going on? He does. No, he doesn't. He does. Abimanyi ebigenda maaso. Abimanyi. Ali mstate of... Gwe wamugambye nti bawuuba walabyeko. Ani yamugambye nti wuuba. Do you know tino omuntu wakaddi wafuuka baby? Baba kutegerera buli kimbami. That's why yaeka ali muliri ebbumba eryasooka. I really pray to God nkule nkuze ku baana n'abazzukulu ndere waliwo saagala kutuuka. Ojja kwagala nti buno obulamu bw'ensi buli wootuuka babuwooma. Nedda. Buli wootuuka oba ogamba omanyi. Naye gwe kwefu. Kati no kuba simanyi bukadde kye buli. Naye kyemanyi nti omuntu olaba tukola bukozi n'okoowa and you need that day to stay home. Nze kusande nno okunfulumye wange mba nkwagala. Mba nkwagala. Kati imagine omwami oyo omusajja oyo akuye okumujjambuliri. Waliwo firimu gye nalabe bagiyita Sinners, one of the new movies. Waliwo bali bo basalawo bafuuka ezi vampire tebaakaddiwa. Ne omwa ataafuuka bajja leeta after very many years ng'akaddiye. Ne mugabo batukuluma ofuuke vampire owangaale ngaffe n'agaba n'endudde nnyo ku kyalo kuno mpulira njala kufanze enveeko byenda bye. Mother was in P7 nga mujjanja bali mulwadde wa asthma.
Talina mukadde nnyo naye obulwadde bwamuluma. Obulwadde buno obw'okusa buno weska sijjukira na myaka gy'afiirako but nga we nalaba abakadde teyali mukadde nnyo. Should still be around something like that. Naye kuba yafa dda, imagine when I was in P7. Omukyalo oyo nga bamubikira omuntu ku kyalo ate nga muto. Aba ne bamugamba gundi yafiiriddwa omwana. Ng'obulamu bumuluma. Agamba never kisinza afa Yezu nyamba mpumule. Obulwadde bunuma ng'agamba abaana bange banzijanjabye siwona. There's no way you're not tired and looking like Moses Ali. There's no way. I'm telling you, someone is behind that man. Bamukoya bukoya. He's supposed to sleep. Waliwo endagaano gye yakola. Mukago. Balina endagaano nti wano paka nga bamaze kugamba nti wakumunaana. Ayi endagaano yake takyasajja retrievinga naye bamuleke. Z'abantu abasasayika be batanga odoye. Beka bidanga biwedde nga bazze waabwe. Batunulya buno obutambira butambula. Ndala abaddaaki. Ziro tuzirya naye tuzeeriira. Yeetaaga fumbira kututa nga tetuli mu mazzi. Kati bibiri kyegambye ti royalty oli abeera n'ekikumi benzi ye nga nfu n'ekikumi ennamu kati mwe mulina ekikumi ennamu mulina benze naye yaga royalty benzi ye mmotoka yange empulira gwe tovugaako ku mmotoka nkadde eno emmotoka yange empulira ayina mayika n'akalimi k'amafuta tekakyakola naye nze mba mmanyi nti kati awo weegali bwevuga okuva wano gaba gagenda buli wenji etaagira ewanika omukono kasita ewuuba nga biwedde tewali abantu balala bayinza kwesimbawo gye bali but walabye speaker of parliament ebigambo byayogera. Imagine a speaker of parliament n'akugamba nti nze bosi wange mmanya Katonda na Museveni era amateeka bwe gajja mu parliament nsooka kubuuza Museveni ayagala ki? Kyayagala kati bino byonna bijjo bye tubeeramu sibaba kubaganya ebirowoozo simabeze no buli obo bijjo batufumba bufumbi. Yasooka kubuuza Museveni ayagala ki? Nti ayagala kino tugende n'ekyo. Kyova asobola okumya n'akugamba nti kati Trinity in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit we go so. Tugende ku kirala tuve wano. Naye tulina twogedde nnyo n'emboozi zaffe endala nzeerabidde tulina kanda biwano tusookerako mu ndongo ba tukyalina ino bye tukolayo tetugenda kulwayo nnyo sooka mu ndongo. Okay, kakati waliwo ekintu ekigenda mu maaso Abana-Uganda for a very long time banoonya identity. You know, like when you sit here akwefu endongo neekuba and you just know that is a Nigerian song. At some point just mbadde ntawanyizebwamu ne identity y'Abanaggana naye Abanaggana babulira mba Nigeria. Akadongo kuba n'okumanya oba South Africa. Yeah? Abana-Uganda at so many times bagambye nnyo tebalina identity. Either bonga abadongo oba n'abantu abawulira endongo yaabwe. Bw'oba tomanyi Luganda oyinza okulemerera okugamba nti n'oluyimba lwa Munna-Uganda. Neffe nga n'olu South Africa oluzulu tetuzimanyi ezo ennimi naye owulira buulizi n'omanya those are South Africans. Now it's a very big debate mu bintu ebisumbuwa endongo ya Uganda. Naddala bambi you see them speaking bagalagena international. Bakoye aba wano tubamaze tubawagidde, they are now tired, they want to take it a step higher. Biki ebisumbuwa endongo y'Abana-Uganda identity oba waliwo ebirala? Ekitusumbuwa kulowooza nti waliyo endongo y'Abana-Uganda. There is not the way tugenda okusoundinga ng'Abana-Uganda. We have to sound African. Yenna akola Lucky Dube yayimba n'agamba nti you can change the rhythm, you can change the style, but never ever change the message. Kakati kye tulina okusooka okwebuuza message ki gye tuyimba. Ontegedde? Message gye tuyimba. Then endongo we need to sound African. Byonna tugenda kubikola
But if we cease to sound African, tetulina kye tugenda. Enyimba African yaliwo. African is the obudongo bwaffe obufirika. Todi okitegeera obudongo bwaffe obufirika. Olimba nalwagalako kadongo. Nti tuyina oyina okuba ne bass guitar, oyina okuba ne solo guitar, oyiyizaawo tuntu 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 agenda okuleeta bino ebintu bye nga akadongo at least owuliranga you identify with akadongo. Bonna aba producing a music bonna baagala ku soundinga kati mbwe engeri gye baagala ogenda international. They want to sound Americans. You cannot sound more American than the Americans themselves. You don't want to be Chris Brown. You can't. It's Uganda. Chris Brown already gyali. Kakati bajja kuteeka ku mizaani nga tekigwa. Video bw'oba onoogikola, let the video look African. Toyina kyogenda kuteeka mu video yo kibeere mu American than the Americans themselves. Toyina byogenda kwambala bibeere more them than them. Kyeyini zibamenyera bwerere video ezo zimitwa abawala beyambulidde bwerere. Aba Jamaica bali global. Bakwata bintu byabwe ne bamanya nti reggae omulaba ne dance hall. Era bw'obulira owaabwe era omulyawo n'omanya bano they found their sound. They sound Jamaican. Kati ffe tuyina ate abazungu bali mu kutubbako sawundi yaffe ffe gye tulowooza nti teyina makulu. Bw'ogenda n'owulira kati obudongo ffe bwe tusuula bo bwe bakuba. Okitegedde nti oluyimba luyina okujja kati omanyi tuyina ennyimba nga tosobola na kuza identifying ani ayimba n'oluyimba okujjako ng'oli amaze kuyimba temulimu. There is nothing unique in the song. Ne buddayo n'okulira ennyimba zonna ez'Abannayuganda ezaakuba ku international scene ojja ziwulira nga zisoundinga African. For example, Pastor George Okudi mb'olinayo oluyimba lw'osobola okukuba Okudi yateekamu ssente mmeka okupromotinga Wipolopolo Banga. Anti ffe video tugira ne tuseka ne tugwa eri. Engoye ze bambadde amazina ofa bufi. Nti omuzungu yatunula n'agamba ekyo sikirina wange. When you are selling something on the international level, sell what is not there. Kati George Okudi yataaliyo ku international level. Nasooka abakuba obuddo nga tonagenda na ku video audio yekka bw'ogiwulira bw'oti. Kale akadango akasooka kakubira eddakiika nga 3 namba. Kati omusajja n'asooka atabukaawo kati ani yasigala mu ntebe. Ne Okudi yateekamu ssente mmeka promoting oluyimba olwo. Actually n'ebiseera oluyimba olwo we lutambulira nga tetulina Facebook kuba oyo 2 ku 2 tetulina Facebook, TV tetulina zezaffe wano, tetwalina social media, tetwalina Spotify, tetwalina biki, but oluyimba lwakuba. Because what I'm talking about is oba kayimba ng'okawulira ate nno follows twakawuliranga. Omanyi bino nga muli baana bato mwegoberera mu church. Nze gye nakawulira nze nali mulokole. Nga tukawulira performances w'abaana ab'essomero nga muka performinga. Naye maze kula. No, I think it is this year we tulaba video eyo. Nze nga simanyi oba nagyeri. Twagirabanga ku top TV. Amazina ago tutututu. Actually nze growing up nali manyi nti kayimba kasomero maye obuyimba bw'essomero ba create. Kakati sound eyo eyaffe Enfirika ba producer bayina okudda. Okisegedde. Steve Gini nabadde njogera ne Kasirye. Twabadde ku simu nga tu discussing about that. Ne mugamba nga tetunnagenda ku message. Tusooke engoma yaffe Enfirika. Steve Gini bwe bamuleeta Sebatta yamutika ku nnyonyi, that is public knowledge. Yamutika ku nnyonyi n'amuleeta n'amusasulira ticket na buli mwana asula. Amuproducing the album ya Ddole y'Omwana. Bw'owulira Ddole y'Omwana endongo yaamu, it is African reggae. Bw'ogiwulira bw'oti is African reggae. Ze ndongo ezo eza Bloody Nandi Bakooya, ze ndongo za
Dipo Naziggala oyo si Kadongo Kamu nsajja yakwata African sound n'akwata reggae n'amufusinga mu Kadongo Kamu n'abanga soundinga African. Walumbe Zaaya bwe bamufulumya mu 94 oluyimba lwakuba paka Misiri zezimu ku nnyimba ezisasinza okubeera n'endongo nga tetunagenda ku message soundi waffe bino byonna bye tulimu ne tugamba tugende tu sounding nga aba Puerto Rico tu sounding you will never beat them in their game. Kyovula wana abantu abagenze Rio International Serious International sibe bakuba ono urban music. Kyovula omusajja bwakwata ba Ganda Boys abasanga be ba twins n'abafuula ba Ganda Boys ebyo ebintu bye bakuba byo Lumonde asinga emmere okuwoma ne bagattamu ebyo bigundi bye bitambula worldwide. Oiseged sound waffe alina kubeera mu Filika wajja kubeerawo a few runaways abagenda okuba ezo sound ezo zigende bagenda ku strugglinga nnyo okuzitambula okubira bali mu katale kaze ne tugenda ku message nti bwomala okusoundinga African ne message yo kijyotambuza era oli wa myaka because every message has buli myaka gina message ezitambuza nti waliwo ebintu nga ojja biyimba bulungi ninga emyaka gyo tegirina kuyimba ebyo osimayo bontegeera omuvubuka kutunulire bwati ng'olimba lwayimbye luvubu kiringanze kudda ku TV netandika oweereza show ya music buli muntu yagamba koyagala kayimba ki nga n'amazina bwenkoona waliwo oluyimba nalwagala nnyo nice to know you let's do it again nalwagala pure reggae ngendo okunoonya Chali eyaluyimbye nga ndowooza Chali ayina dread liika likomeno muddugavu ngendo okutuuka ku jjebbogu nga mweru ayina akabumba bolodi nagwamu amaanyi kakati yengeri abantu gye you identify with your message emyaka gyo ani ono omwana aliko kati Joshua Baraka akayimba ke Karongo Places bw'okawulire buli lyrics buli childish n'obugoma bwe buli simple ne buli lyrics buli childish nira naye bw'omulaba bw'oti omulaba nga mwana muto buli lyrics bwa obuvunula bwa njaga bwa bulezera personality buli awo era bogenda ani ayimbye enjaga oyo era okalaba nga bambikana mwana muto dho mubiri munene naye nga mwana muto ne kati waliwo ate emyaka gyotosuubira kuyimba ebyo kyo Abuju Banton bwe yavuddeyo okuva mu kkomera teyagobye message eriwo ye yayimbye bijja myaka gye ontegedde nti musajja mukulu yavudde mu kkomera yandibadde agamba kati biki ebiriwo essaawa zino naddamu n'asiba balance n'atandika yagenze mu message zebaza waliwo emyaka gy'olina okuyimba kati nga oyimba bintu biri mature because of your experience onfuna akati emyaka gyo girina bwena abaagala okugenda international soko onoonye emyaka gyo gigamba ki ku international level oba bino bye tusala emyaka omalira weesaliddemu weesalidde banoonya mwana akola show ya music ogamba nina abaana 22 kumbe waddayo ku ID otunulye emyaka mukapiira kankuzeeko mukapiira katono amanyi lwaki abantu tebakyala kulaba mipiira nomupiira gugenda gugwa katale k'ensi yonna gugenda gugwa lwa nsonga twava ku nnono yaagwo we changed the style the rhythm and the message in the football mukapiira ekyali kisinga tutwalayo okulaba omupiira entertainment to be entertained not kulaba goals to be entertained era gwe mupiira gwe twalabanga ogwaba Ronaldinho ogwaba Zidane ogwaba Okocha ogwaba ono musajja waffe Bamajidu Musisi ogwo mupiira ogwo kati gwe gwaba Yamini Yamalo kyovulaba Yamini Yamalo teyabadde teyeetaaga kuteekamu ssente nnyingi mu promotinga season eno yonna season yokka jazzeemu ey'amaanyi eno season eri yajja naye yali muto naye nabadde w'amaanyi buli muntu abadde ayagala okulaba Yamini Yamalo gwe boogerako nga n'abatawagira Spanish
La Liga babadde baagala okulaba La Liga nga kyebaagala kimu ngeri gye kasalamu abantu oba babakubye era kyovula bwe baavaamu ensi yonna yalumwa nnyo nga Barcelona tetuuse ku gundi because they wanted that entertainment si bino kati ebiriwo bino mwabatwala abaana bammwe mu academy omwana wo simaba mutwala mu academy teri kyonoonye mupiira nga academy abaana babayigiriza basics siba omupiira gaba siba nonya gwoguwa omwana abanga asamba kisembeza omwana omuto naturally omwana omuto abeera selfish muyigirize nti omupiira fe batusomesa batugamba omupiira is your friend bogukwata gusibe gulemere omuntu mulumbe musale gomanyi boyinza okulaba boyinza osanyuka ngo omwana wo je bamuwadde omupiira n'alumba omuntu n'amubiisa ejji haki okakwata bwoti osobola nti okukafulaka babagenyi we bakyala bane nga temunabakuliza kambalaga ejje kye yakoze ku kisaawe nebino ebya bulijjo yasibye n'adduka tebikola mawulire yasibye n'asala omusajja n'abula byebireeta abantu endulu n'evuga bye byaweesa ba Ronaldinho standing ovation muliyo Madrid ng'ali ku Barcelona naye n'akola abawagizi ba Madrid bwennyini ne basituka ne bamuwa standing ovation kyekyaleetanga abantu mu kisaawe ne kati omupiira twagwonoona tugenda kulaba goolo kusiba kapapula kumanya wawalidde kakati naawe ayimba toyinaayo kakodyo koogamba nti bannaaye waliwo oluyimba lwenjagala ennyo baluyita maama w'abaana weebale Master Parrot gwe luteekemu owulire buuliza endongo yalwo etandika owulira nga n'omuzungu kabeere muzungu kabeere ani oluyimba olwo we lumutuukako kyobala tezivaawo era Master Parrot tomulaba nti alinga ataliiko bulungi mwenge naye mwenge gwamufuukira omwenge ne buli wajja ku stage toyina kyomunnyonnyola so art nga mmaliriza what determines the success of art is not the amount of money that is invested in but the amount of creativity in that art kyekimutambuza that wow fact ebeera mu kayimba n'ogamba naye omusajja yakuba bass gita omusajja yakubye solo gita ne olokayimba kakamilo kenjagala tekaina na video I think wenteekamu video yaako kalaga bagata bugasa omanya buyiba wa kamiliyoni obwedda nga babugatta bakuva mu club nange ekinuma kubani wanjawa tena ndalaza bule jogenda I don't understand the kind of kadongo that is there that makes it so sweet every time kakati actually kamiliyoni enyimba ze ziri message weeri naye ebivuga bakuba omulere bakuba omulere gwa wale wonna wooli n'ova ng'ojja kuvaayo ne bakuba omulere kati walabya wagatirako guli oguloboozi gwe nga kati bakuba kuuma obwesigwa ng'owulira oluyimba ne bwe luba terunayimba omanya nti oyo kuuma obwesigwa kati agenda okugatta kamiliyoni tawemulangako simanyi ekyo abantu babadde bakimanyi kamiliyoni talinayo luyimba ng'awemula mu kavuyo ke konna talinayo luyimba ng'awemula lwali mukutteko n'ogamba awemudde yawuyimba Lunyarwanda twayawula nnimi talinayo luyimba ng'awemula kamiliyoni ennyimba ze zonna ebivuga obiwulira nga pati neogamba asooka aveemukko ezo ennyimba zabatwala international just connections ezabalema okukwasaganya obulungi but oyo music ye yali omufirika kyova olaba kamiliyoni bantu bangi bazze ne bakuba ne bamuyitako ne bakubayo omwaka ogwo naye buli mama mia buli lwajja toyina kyolugamba so let's go back and sound African ne message ebere I'm understanding the part where tosobola kubira muntu mu game ye tobusobola n'abazungu nabo buli kimu bakikoze otuuka ku Spotify okwo
n'olaba music afuluma buli lunaku n'olaba nga sound wo gw'oyagala agenda kubulira mu bwabali. Nze mbewunya how they rank those people because bw'otunuulira kati nga for example nga BT ezaakaggwa nga baba n'abaana abapya buli siiri kyokka mmwe mulina gwe mubadde mulowooza nti kati yakutte ne babaleeterayo nga mupya tomuuliranga nako. kakati buddayo n'ogamba abantu bameka abatugenzeeko gulobo wano Good Life yagenda gulobo bayimba ki nti bayimba oluzungu naye nga bayimba oluzungu naye nga bayimba byaffe bifirika nga sitole ogiwulira ng'etambula okisegedde kakati bw'omala ogiwulira sitole ng'etambula then n'ogenda ku ndongo gye baatwala mu BET ng'ogiwulira sawundi yali waffe nfirika bakwata era kyovula bedda bagamba bavumanga Bobi Wine nti ayimba kadongo kamu nga nze siraba nga kivumu kituufu ayimba kadongo kamu baka milioni kadongo kamu kati kadongo kamu oyo n'ogamba mufuse zera mukubako enfuufu agende ku international level so whoever agenda okuva ku kintu ekyo agenda kumaliriza nga wooli ng'ostrugglinga ogiyotambuza owulire ennaku ngo otaddemu ssente zo buli kimu omwana afulumya akayimba ku makya the next day kabeere nga katambula ku speed yaki Diamond Platnumz gwegenda owuliza ennyimba ze sawundi we wonna akuba ebintu byaffe bifirika byonna abikozesa aziina naye oluyimba lwe bw'olulira ate kati yeekwata mu lingala buli tolinakyo munnyonnyola yagamba ate kati kenkutte wano munanzija mu musaayi aluleta before you know nga fizinzeemu lingala ye kenzo obulabo owulira obwo obugoma bwe bwakuba waliwo we yakwatira wa ontwala mbirombiro oluwulira muwulira nga is African yes era lwamutwala nga talina kyalukoledde ky'amaanyi oba weyakuba n'ennyimba nga bbiri ezaaga bufaanagana nga n'agenda paka luyimba kuluteeka mu firimu ne lumutambuza ayina oluyimba olwo kenza ayina oluyimba lwa ayina ne Dimple Super Nice and Lovely it's my best song from Kenzo's side naye owulira oluyimba olwo engeri gye baalukolamu ng'owulira ddala kakati gwe byonna bikole Europe gireke eddukire ku speed kweddukire ene ka video ne ka storyline akalungi sigala wano ekyaffe ky'oba promotinga awo ogenda kubeera wakabi. Okay, that's all we had for today. I hope you enjoyed the show and tujja kuba tuddamu tukwagaliza birungi byerere video zino tuzibawa bbiri inda ati muleme tubanja nnyo kuba tetusuubira nti zize twakuwadde 3 tonnazimalako olimba kati bwe tukuwa ne zino ziba zikutwala kati paka ku Monday we tunaddira. Okay. Kale, we wish you all the best. Akome.